أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شيء مثله ولا رادا لقضائه ولا غالبا لأمره. أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. baganda bange mwenna banyinaze abali mu kifo kino eky'ebbeeyi mu budde buno ow'ebbeeyi, nsaba mukkirize emboozi eyo ze hani'an lakum al-islam wa hani'an lakum at-tawhid wa hani'an lakum al-janna. Kamboze yezo kuba nti muli basiramu, kamboze yezo kuba nti muli ku tawhid, muli ku nzikiriza ennungi, kamboze yezo nti bwe munaba mugifiiriddeko mugenda kuyingira ejjana. Lwaki nedda olwaleero olunaku lwa Sande, غدا المشركون والكفار إلى بيوت الأصنام. abashiriku bakedde mu nnyimbe na kusamira na makanisa. waghadawtum antum ila buyuti rrahman, mwe musazeewo kujja mu muzikiti. Nabbi yagamba nti ahabbu albiladi ila allahi masajiduha, ebifo ebisinga okwagalwa eri Allah by'emizikiti. Muli mu kifo Allah kyasinga okwagala. Allah wera kyogerako yagamba nti fi buyutin adhina Allah an turfa fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Muli mu kifo Allah kyasinga okwagala, ekyogererwamu ebya Allah. Wano wetuli twogererawo bya Allah, omutima gwo gubenga mutebenkevu lwoyingira omuzikiti. Bulobera nga omutima gwagala okubeera ku muzikiti bweyagala ennyo. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti abantu musanvu bagenda kuba mu kisikize kya Allah tabaraka wa taala. Abantu musanvu bagenda kubeera mu kisikize kya Allah tabaraka wa taala. Nabbi nayogera abantu omusanvu abo, nayogeramu omu nagamba nti warajulun, mu basajja bagenda okuyingira ejjana, mu bantu bagenda okuyingira ejjana mwe muli omusajja oba omukyala qalbuhu muallaqun fil masajid ng'omutima gwe yaguwanika mu muzikiti, ng'obulamu bwe buli mu muzikiti. Bw'owulira nga obulamu bwe buli mu muzikiti, nga bw'otakyaddeeko mu muzikiti, bw'otagenze ku masjidi, owulira nga owulira bubi, fa innaka obeera mu abo abakkiriza bagenda okuyingira ejjana Allah tabaraka wa taala. Hani'an lakum aljanna, bannange mbakakasa okuyingira ejjana. Wa hani'an lakum alghufran, bannange mboozaayoza nti mugenda kuva wano nga ffenna Allah tusonyiye amadhambi gaffe. Qala alayhi salatu wassalam, nabbi yagamba nti buli kumakya, obudde obukeera kumakya, bamalayika bafuluma ebweru nga yaltamisuna ahla dhikr, nga banoonyayo abantu abali mu kifo ekifaanana bwe kiti nga bajjukira Allah, boogera ku Allah. Bwe bamala okusinkana abantu abo, bamalayika nga babasinkanye, nabbi yagamba nti nga beekowoola abagenze egindi n'egindi, nga beekowoola nga bajja nga bagamba Allah nti Allah abantu basanze wa wano bayitawo batya masjidi tawhidi Nakabugo. Tubasanze masjidi tawhidi Nakabugo. Allah agamba bamalayika nti abantu abo baagalawo ki? Mumwagalawo ki? Mwe mmanyi kye mwagalawo. Kati nga Allah bamalayika bo
Allah bamanyi ddala abantu abo kye bazze baagala. Bamaleka bagamba nti baleka baagala jjana, Allah bagamba nti njibawadde. Sabo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuve wano nga Allah tuwadde jjana, tuve nga Allah tusonyiye amadhambi gaffe. Tuve wano sawa mmeka? Tuve wano sawa mmeka Sheikh? 11. Tuve wano 11. Eyange ngamba ziri 12 dakika 13. Obwongo waffe webuli kwata ku munnakulira nde mugalo mugambe nti salaamu alaikum. Tomuta nkubuli ekyogeno mugamba kati waliwo atakutte munne oba abadde yeebase. Mubuuze nti wooli agambye atya? Taliiwo. Waali. Mubuuze nti onoobitegera bagenda okusomesa agambye atya? Mugambe nti ndaga ku kitabo ky'ogenda okuwandiika akikulaze takulaze. Mugambe nti oba tolina kitabo nswazizza. Olaba bwe tujja wano mu ddalasa omwalimu n'atuula wano ayinza okuba nga ensonga gy'agenda okwogerako ddala weeri nga yategese omusomo agyogereko, naye ng'oluusi ayina ebigambo ebyo gw'abigamba nti gundi ntegerekeka, naye gwe omwana wattu oyinza obutamanya nti seeka ategeeza gundi. Kakati oli gwe baba babigamba ye aba bitegeera nnyo nti wallahi yaŋŋambyeko. Kyokka ate ono ye gwe batabigamba, Abaganda bagamba nti olaba babuulira owaboobwe nga ow'omunaku okola otya okunkumula amatu, kubanga owaboobwe wagaggawalira n'omunaku waayita agaggawale. Kati ebigambo bino nnyina gwe mbigamba ajja bitegeera nnyo, naye gwe nsaba ate gwe bitegeere nnyo. Okay? Mubalage gwe mbigamba, mubalage anti mwazi wano kusoma, mwagala mutegeera, mubalage musongeko singa obadde gwe. Yagala kwita mufunze insha Allah taala. Owekitiibwa Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam angamba nti waliwo ebibuuzo. Owekitiibwa Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yavubuka naweza emyaka nga 25 24 yasalawo n'awasa omukyala ayitibwa Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha. Allah asime ku ye. Ayina omwana mukwate bunyonse asirike. Omukyala oyo bingi bimwogerwako nti yali mukadde, abadan teyali mukadde. Mukitegedde nti yali asinga Nabbi sallallahu alaihi wasallam emyaka mingi nedda, yali muwala muto radiyallahu anha. Era yazaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaana bangi.
kati njagala kuzzayo kigambo kye twakula tumanyi nti Khadija bagenda omuwasanga alina emyaka emeka 4 golowooza omukyalo w'emyaka 4 asobola okuzaala abaana 7 tekisoboka. yali muwala muto Khadija radiyallahu anha newankubadde nti yali afumbiddwako emabega tegerekise ye yazaala bawala ba nabbi sallallahu alaihi wasallam bonna. nabbi yazaala abaana abawala bameka 6 nabbi yazaala abaana abawala 4. asooka bamuyitanga Fatima. Okay, katuve waggulu. asooka bamuyitanga Ruqayya. okubiri bayita asooka bamuyitanga Zainab binti Rasulillah. okubiri bamuyita Ruqayya. okusatu ne bamuyita Kulthum. okuna ne bamuyita Fatima. nabbi we yafiira abaana be abawala bonna baali bafu n'abalenzi okujjako omwana omuwala omu yekka ayitibwa Fatimatu binti Rasulillah. abaana bano nabbi sallallahu alaihi wasallam yabazaala n'obusiraamu tannaba kutumibwa sallallahu alaihi wasallam, era ne bakula nga nabbi tannatumibwa. mukitegedde? era mwana wattu ne bafumbirwa nga nabbi tannatumwa. bafumbirwa abatali basiraamu. omuwala omu ayitibwa Ruqayya n'omuwala owokubiri ayitibwa Kulthum. bafumbirwa omusajja ayitibwa Utayba ibn Abi Jahal. mumpulya bulungi? ngenda mpola mpola osobola obitegeera. Okay, bafumbirwa omusajja ayitibwa Utayba ibn Abi Jahal, Abi Lahab. Utayba ibn Abi Lahab. mumpulidde? Allah tabaraka wa taala bwassa aya egamba nti tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. ayo bwe mala okukanga eyogera ku musajja ayitibwa Abu Lahab. ye yali taata w'abawala ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mukitegeera? yali sezaala wa bawala ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yali taata wa Utayba. naye nga baali Abu Lahab yali taata wa Nabi Muhammad omuto. mumpulira? kakati wulira kano. ayo bwe mala okukka ne wagwawo ensasagge ennene ku bantu ababiri Allah bayogerako mu ayati ezo zensomye waggulu. Allah yayogera ku Abu Lahabi n'ayogera ne ku mukyala we. taata omusajja omukulu ono Abu Lahabi yakyankalana nnyo n'omukyala we naye yakyankalana nnyo. lwaki nabbi amwogeddeko? era omukyala kye yakola
yatandika okuyiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga we musanga wonna ngenda mulya bunyama anjogera kati ati ndi wa muliro fi'lan fatarabbasat bi rasulillah nanonya nabbi wonna we yali nategere amawuli namamu amawuli ati nabbi wuli atudde wali kukaba na Abubakari omukyala yajja nga tasalikako muki nga mukabwe muyitirivu nga jayimba obuyimba jayogera obugambo nga ayogerera waggulu sabbana falan narda atuvumye tetujja kugumikiriza bwatyo nga ayogera ebigambo bingi najja Abubakari n'agamba omubaka ati ya rasulallah owange omubaka wa Allah singa ovuddewo omukyala kyagenda okukola kiyinza okuba ekiki ekinene nabbi namugamba ati innaha lan tarani tagenda kundaba omukyala najja nga nabbi batudde n'Abubakari awo wennyini omukyala bwe yajja n'abuuza Abubakari aina sahibuk Muhammad yaliwa kati Abubakari amugamba atya nabbi ali wano wennyini Allah kyagamba mu Qur'ani fa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا الله بقى سبحانه وتعالى وسمى القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بآخرة حجابا مستورا بوسمى القرآن أبتا كريزة الله توبا بكاما سنغا دبا كولاج بوسمى القرآن وكواتا القرآن نابا نجيبا كونونيا بجا كبولوا بإذن الله omukyala teyalaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natambula nagenda Abubakari naye oba nabbi taliwo ya Rasulullah watoliwo tiwendi wuno mukyala tambudde agenzi kati bwe yadde ewaka bwati n'agamba mutabani we yani ye Utayiba namugamba nti essaawa zino wenjogerera kati bawolaba nabbi chwe bawolaba Muhammad chwe saakulaba ng'oli nabo fatallaqahuma n'abata oluvannyuma bafumbirwa abasiraamu walaysa hadha mawdhi bahthina siwe twagala okuyingira wasigaddewo abawala bameka wasigaddewo mwayitibwa Fatima nabbi gwe yalekawo ng'akyali mulamu yafumbirwa Ali ibn Abi Talib yafumbirwa Ali mutabani wa Abi Talib nga Ali yali ayita nabbi baba nabbi yali ayitani Ali yali ayitani nabbi baba era Ali yakulira makaga mbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam era Ali yomu kubasoko okukiriza mbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam nakiriza obusilamu bwe yakiriza obusilamu oluvannyuma nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam namuwa muwala wayitibwa Fatima namuwasa nawangala naye mpaka lo yafa ani lo yafa Fatima lo yafa nga bali ne Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wasigadde wani oyo gwe njagala okutwalirako obudde obungi musembezayo lwa kigendererwa wasigadde wani Zainab yomu ku bawala b'omubaka sallallahu alaihi wasallam abali abakulu ddala riwayati ziraga nti yasinga obukulu kama saadhkuru huna nga bwe ngendo kyogera yawasibwa omusajja ayitibwa Abul Aas ibn Rabi'a radiyallahu anhu teyali musiramu we yamuwasiza fasma'ha njagala tufollowinge fenna wa thumma oluvannyuma sana'khudha minha ad-durus wal-'idha wal-fiqha tujja kujjamu ebyokuyiga mu kyafaayo kino insha Allah ta'ala kyamukisa mubiba nga nti waliyo ebibuuzo mwe mungamba nti twanukula ebibuuzo kuba mpulira eddakiika zinkwata soke maleyo
wemmalire obudde bwonna bugwize nga tugenda alhamdulillah mwe munzikiriza baabano be banzikiriza Abu Rabi'a yali mutabani wa muganda wa Khadija bint Khuwaylid tembitegedde Abu Rabi'a yali mutabani wa muganda wa Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anhu mubitegedde ani atakitegedde poze Khadija yazalani yazala Zainab mu Luganda bamuyita bati muganda mwana wa muganda wa Khadija ayita Khadija ono ayita Khadija mama siwe kiri ono Abu Rabi'a ayita Khadija nedda senga amuyita senga muganda wa kitaawe amuyita senga siwe kiri kati Khadija yazala omwana ayitibwa Zainab ono mwanyina wa Khadija nazala omwana bamuyita Abu Rabi'a Abu al-As ibn Rabi'a libateriri busa Abu al-As najja wambaka Muhammadin alayhi salatu wassalam namugamba ya Muhammad uridu an ankiha ibnataka al-akbar njagala kuwasa muwalawo omukulu ayitibwa Zainab bana tulifena yeye tukiro kujja kola kutya okuogereza okonno ko bayita okuogereza kati mukiige n'olwaleero nti bwe tuba tuogereza taata wa muwala wabula tetwogereza muwala gwe tugenda kuwasa kubanga buli wayogereza omuwala gwogenda okuwasa n'omwogereza nga muli wali ku kadaala k'empuuta mumaliriza mukoze bitya katwogereza taata direct kino mukiige mu Busiraamu temuli musenga nti oyita wasenga never wabula you go direct to the father ogenda direct eri taata nunga assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah kyoli bulungi mukadde wange nti munange nekindeese saagala kwogera bingi yayita ewala yasanga abeeranga wambazzi taata njagala kutegeeza mu butongole nti olinawo muwala gwe bayita Amina nti wallahi taata mpulira nga njagala muwase kati uli obulalu bwa taata nkitegedde naye kati genda ewasengaawe obadde ki direct gwena kujja direct ntegereka togeza n'oyita ew'omuwala you know Mariam I have been seeing you there and there no please no ojja direct wa taata n'omugamba taata ekindeese mu makaago njagala kuwasa muwalawo wallahi ate oba okoze kya bbeyi taata uli obusiru bwa taata naye nno kakati ye omuwala wamugambyeko mugambe ki taata nze nzize gy'oli omutegeeza ensonga ntegerekese akondaloza mukayisi kati omuwala omutabani yajja Abu al-As yajja yombaka Muhammad alayhi salatu wassalam yanga ya Rasulullah inni uridu an ankiha ibnataka al-akbar njagala kuwasa muwalawo omukulu ayitibwa Zainab nabbi namugamba nti la nedda hatta asta'dhinaha mpaka nga maze kwogera naye ani ayogera n'omwana omuwala mu kiseera ky'okufumbirwa taata yennyini yagenda n'ayita namugamba Maryam ekituufu kiri nti okuze ate waliwo omusajja abadde aŋŋamba nti olaba otya taata nze nkyasoma Mariyamu kituufu okyasoma naye njagala kukakasa insha Allah taala ngenda kukuweerera nga olina mumaka gaani gabbaawo okitegedde Mariyamu naye njagala ofumbire taata n'ayogera olulimi lwawo okitegedde Mariyamu
tata nkitegere okiriza tata basoka bandeke nerowooze awo ng'omanya kakkiriza ng'oleeta omusajja mugamba nti kati omusajja ngenda mmuleeta ng'omuleeta direct toli kwekuuma omuma yes nabbi n'ayogera ne muwala we namugamba nti owange inna ibna khalik mutabani wa kojjaawo ayagala kukuwasa dhakara ismaki yayogedde ku linnya lyo fanzuri madha tarayin olaba otya ggwe fi'lan omuwala yakkiriza era omubaka alayhi salatu wassalam n'ayita omuvubuka nga n'abajulizi we bali nabbi n'amuwa muwala we ndowooza ntambudde mpolampola tulina ewabuze nabbi bwe yamumuwa alayhi salatu wassalam ono musajja abul as ibn rabi'a yali musajja mukozi oluvannyuma n'atambula n'agenda mu safaari ogenda okukola falamma raja'a bwe yakomawo mu makka wajada al akhbara qad intasharat yasanga amawulire gatandise okusaasaana mu makka nti mu makka mulimu omusajja ayitibwa muhammad yani mpozi amuyita atya nawe yogera mpulya amuyita atya sezaala agamba mbu nno nabbi agamba nabbi oyo gumwogerako sezaala wange nagambi tegedde kyava atambula nadde ewaka mpozi okali yani wali yani zainabu yani muwala wani kati wulira ebyaddirira omuwala ono bba olwakomawo bwebba n'amutegeererawo nti akomyewo n'amugamba nti oli oseeno dda waliwo amawulire agazze wano gagamba nti taata wange ani muhammadin sallallahu alayhi wasallam qad bu'itha nabiyyan allah maze omutuma kati nabbi awedde emirimu wa ana mimman amanu bihi nange ndi omu ku bamukkiriza fa aminu bihi nawe kkiriza ntegerekeka kaali kazibunya kaseera kazibunya sokondekemu wange sokondekemu nange kale kansoke nkolekemu soka omulonziremi ekiro eyo namugamba olaba oti nze omu ku basiraamu nawe kkiriza omuvubuka namugamba nti kakati njagala nkutegeeze amazima gennyini ku nsonga gye waŋŋambye amma ana nze fala uridu an yaqula qawmi saagala bantu bange bagambe nti khadhara qawma nti nabaliddemu olukwe never nze sigenda kusiramuka saagala bantu bange bagambe nti hadhara qawmahu alidde mu bantu be olukwe wakafara bi abaihi mbw akafuulidde bakitaabwe bonna irdaan li zawjatihi mbw ayagala asiimise mukyala we namugamba nti nze sijja kubikola uli omuwala bwe yamugamba omuwala namugamba nti ama ana zawjatuk nze mukyalawo uhibbuk nkwagala nnyo mahma kunta ala alhaqi ebbanga lyobanga obadde ku mazima nkwagala nnyo khalas budde bwakya omuwala kyava agenda eri kitaawe mpozi kitaawe yani muhammadin alayhi salatu wassalam namugamba nti bba wange yaganye okusiramuka nabbi namugamba nti fasbiri kubiikiriza lawula dhak mutuufu singa tekyali kigambo kya nabbi omuwala yali amaze okumalirira okuva ewani ew'omusajja kati wulira ebyaddirira awo
Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwali kuwangala mu Makka ng'embeera sinnungi abamukubye abamuvumye asengusa bagambe basahaba basenguse bagenzeke Habasha bakomyewo omuwala kyali Makka gono basenguse bagenze Madina ne nabbi asenguse agenze Madina muwala wali Makka olutalo lw'Ebadiri we lwatuukira ngolumanyi bulungi laysa hadha mawdi'a bahthi siwe njagala okwogera olutalo lw'Ebadiri lwatuuka abakuraishi ne beekuŋŋaanya bagenda kulwanyisa Muhammad kumusaanyaawo finish bagala crashing out we need to finish up Muhammad tumalewo besettinga mu byobugagga byonna be bakuŋŋaanya nga bagendereramu kumalawo Muhammad ne basahaba be alayhi salatu wassalam abakuraishi ne beeyoola ne beekuŋŋaanya ne bagenda balumba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tebakulimba mu bagenda okulumba nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam mwalimu omusajja ayitibwa Abul Asi ibn Rabi'a mpozi ayita ate nabbi enyago sezaala wange nyinomu kakadde nabbi yagamba nti mutabani wange nyinamu ekijja kijje ne bazoolekeza olutalo lwagenda okuggwa nga nabbi aluwangudde alayhi salatu wassalam nga nabbi awambye abawambe 7 nga abassemu n'abafu bali 7 abakuraishi ne baddayo Makka ne nabbi naddayo Madina olwatuuka abakuraishi olwatuuka muwala wa nabbi mpozi ayitibwani kyava abuuza nti abange mumpe ku mawulire madha faala abi taata wange yakoze atya mu lutalo ne bamugamba nti intasara olutalo yaluwangudde yasose kubuuzaani era olwawulira nti olutalo aluwangudde fasajadat shukran lillah omwana nafunama wansi nagamba nti alhamdulillah bwe yava wansi ku sujudu kyava babuuza nti wama faala zawji ate bba wange aliwo ne bamugamba nti asarahu hamuk sezaalawo yamuwambye ali mu bali abawambe 7 naye mu kumuwamba omubaka teyamutegeererawo alayhi salatu wassalamu nti awambye muwala wa mutabani wa bawa muwala we nabbi teyakimanya alayhi salatu wassalamu ne babeerawo nabbi n'atuuza conference n'atuuza parliament nabbi ng'abuuza sallallahu alayhi wasallam nti abawambe bo tubakole ki Abubakar n'agamba nti ya Rasulallah tubajjeko ennunuzi Umaru n'agamba nti ya Rasulallah ma ara fihim illa al-unqa ya Rasulallah ndaba bonna tubajjeko ensingo nabbi abuuza Ali n'agenda nakya Abubakari Uthman n'agenda nakya Abubakari nabbi n'agenda nakyabangi Allah n'asinzira waggulu amagulu 7 n'agamba nti Muhammad okoze ekyo Muhammad okoze ekyo Allah yabogolera Muhammad sallallahu alayhi wasallam law kana alquran min indi ghayri Allah singa Quran yali teyaveri Allah eno aya tabandi jiwandise mu Quran Allah yamugamba nti makana linnabi أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم يا مقام محمد chokoze singa sibadenga nakusonywe mabega badenga nakuocha omuliro olokuba kyali kimaze okusalibwawo ne bagenda nga babajjako ennunuzi mudeye Makka wali ani mpozi omuwala kyava agamba nti bamuwambye bba wange yagamba nti la ufdiyanna zawji bba wange ngenda mununula ngenda mulwanirira mununule mpozi mukimanyi bulungi nti olwo Khadija yali yafadda mukimanyi bulungi
omwana agenda okutunula mu byayinza okununula nabyo bbaawe nga tabirina, talinawo kintu kya bbeeyi kyayinza kuwaayo banunule bbaawe bamununule, tekisoboka okujjako illa alqaladata kanat fi unuqiha warathatha min khadijati ummiha, okujjako yalabawo nga yina nekerese yali ey'ebbeeyi gyeyasikira ku maama wayitibwa khadija. Mubitegeera? Kyava akwata nekeresi nagikwata nagiwa muganda wa bbaawe, mpoza bamuyita ate mu Luganda, nagiwa mulamu we namugamba nti gitwalire Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enunule bba wange akomewe Makka. Kati nabwakera ku makya Nabbi nga atudde wali akuŋŋaanya buli aleeta baleeta ebyokununula abantu baabwe, babireeta banunula abantu baabwe bajje mu buwambe. Mu bye baleeta Nabbi yagenda nga tannaba na kutunula ku be bawambye. Nabbi yasooka kutunula ku nekeresi ng'agimanyi bulungi nnyo kubanga yagigulira ani? Nabbi n'agiwanika nti liman hadhihi, eno yani? Ne bamugamba ya Rasulallah tugireese kununula Abul Aas ibn Rabi'a, tuleese eyo kwoba otuweera munnaffe mutabani wa bba wa muwalawo. Nabbi n'akulukusa amaziga kubanga nekeresi yali agimanyi, yamujjukiza bingi, n'agamba basahaba n'abagamba nti abange hadhihi qaladati zawjati Khadija, bannange eno nekeresi ya mukyala wange. Bwemba mukkiriza mwasaba mukkirize ngizeeyo wa muwala wange agikuume kubanga simanyi wayinza gikubanga muwala wange. Mbasaba mukkirize noono tumute kubanga ma a'rifu minhu illa alkhaira, mumanyi tali musajja mubi, tumute agende neeno nekeresi tugizeeyo. Naye bwe muba temukkiriza nga naye tugitwala. Basahaba ne bakkiriza namuga ya Rasulallah tugimuddiza agende, n'omwana tumute agende. Najimuwa faqala lahu Rasulullah, Nabbi namugamba nti irji' ila Makka, daye Makka wa qaladatik, neno omukufu guno dayo nagwo, wa qul laha, ogambe Zainab liyahtafidha biha, agukuume nnyo kubanga gwa kitibwa gyendi. Tuli bumu? Omuvuka bavuga ensolo ne badaye Makka, kyalabye amaze okiraba. Bwe yatuuka e Makka n'amugamba nti naye nekeresi yo Nabbi yangambye, Muhammad yangambye ngikuddize, naye mpulira sibinsanyusiza bulungi, mpulira tebiŋŋendedde bulungi, naye kale nga bumanyi omusajja abaako byeyasirikira mukyala we teyabimanya, wayita kaseera mpawe kaaga n'akola ki? Oswadde. N'afuna olugendo olwali lugenda e Shaami, ani omulenzi agende asuubule, addemu ku mirimu, agende asuubule nga maali yonna gye yali akute yali Abakuraishi. Wabula nga tannaba kugenda, ng'olutalo lwa Uhudi lwakaggwa, omuwala yamutegeeza n'amugamba nti bwe bituuse kati bw'oba oganye okusiramuka nze ebyange naawe, mu Luganda bakyogera bati ebyange naawe bagamba mye mane yane n'amugamba nti sikulinako buzibu, elhaq bi abik, genda osanga ekitaawe Madina gyali. Omuwala n'akwatamu obuwanguwa n'agenda, naye nga mu nnaku ey'ekitalo omuwala ayagala nnyo omulenzi, n'omulenzi ayagala nnyo omuwala. Omuwala n'akwatamu obuwanguwa, falhaqat bi abiha, n'agenda ewa kitaawe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'minan musliman, nga yo omuwala musiraamu, wa zawjuha kafiran, nga bbaawe mukafiri. Wayita kaseera mpawe kaaga, onafuna safari egenda okusobola Eshaami, Abakuraishi ne bamwesiga nyo obudde nga buweddeyo, wallahi obudde buweddeyo.
bukyali mwaŋŋambe meka okakasanga bwakatya ne muzikiti olimbiramu sawa 12 obudde buzimembu bwakatya kyalo kamalirize barakallahu fik yagala batanga bukyali waita kasera mpayo kago musajja afuna safari egenda okusubula emali y'abakuraishi abakuraishi bamuwa engamiya 10 wa 100 rajulan n'abasajja 10 bagenda bavuga ensolo zino twala ekyokulabirako nti yagenda n'emmotoka 10 dabo kabini ng'agenze kusuubula Shami olwaliro gyoyita Syria n'agenda n'asuubula n'atika ensolo zonna ne zijjula bainama hum yarji'un baali bajja nga nabbi yatumye amaje gagende gafeffette ne gabagwako bano bali 10 n'ensolo zaabwe zijjudde ebyamaguzi bonna ne babawamba bameka wabula ye Abul As ibn Rabi'a fatasallala minhum n'abeemululako nadduka bwe yadduka olugendo luwanvu talina nsolo wabula yadduka nga mu Madina talina gwamanyimu okujjako mukyala we yagenda abuuza nti Zainabu aliriddawa ne bamulagirira nti ali mu kifo kino bwe kiti fadakhala ilayha nayingira ewali Zainabu ne weewuunya ajita musliman osiramuse namugamba la bal hariban nzize baade batuwambye eri nenziruka ne baddukako mbadduseko buddusi namugamba fa innaka anta alayya haramun nze kunze oli haram subhi yali netera okutuuka era bayazina subhi omwana naggalawo ennyumba n'agenda ku muzikiti okusaala kino nakyo kiyigibwe nti abakyala basaala subhi mu jamaa nakyo bukiyige nti abakyala basaala subhi mukitegedde bakkirizibwa era empeera bazifuna newankubadde nga eswala yaabwe esinga obulungi yeyawa nawe basaala subhi mu jamaa kubanga Nabi Muhammad sallallahu hadithi ya basahaba batugamba nti basahabiyat bafulumanga ku muzikiti gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam sala ya subhi mutarafiatin bimurutihinna min ghalasin bafulumanga ng'omuntu wabasanga tasobola kubategeera nga beebisse ekyali kiraga nti subhi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam bagisalanga budde bwa kiro nnyo ng'obudde tebunakola butya tebunasaasaana batukanga okugimaliriza ne bafuluma ne baddayo ng'omuntu tasobola kutegeera nti oyo gundi nga bakyala bagenda beebisse mukitegedde nti basala subuhi mwakwata kaliko kandi yesinga obulungi nene subuhi naye bakola bade bakisava nkomyo omukyala n'afuluma n'agenda mu muzikiti okusala subuhi bwe yatuuka mu muzikiti ne bakima esswala ng'asirise فلما قال رسول الله نبي ويقامت الله أكبر منشئا بصلاته نجي الصلاة تاندسة ولا مكتن جياري ومشالا مكتن جياري فرفعت صوتها ناوانيك الدوز نغاتيك تولي أشاسو ولا كوبا مزكتي مصلاة جينا كويقا مسجى جاري نبقامت أبو العاص ابن الربيع عندي ومسجى باوانغا يزي وانغ زمولينا yabatoloseko nze mulina muyingire musola nga mukitegedde ntinze mulina mukyala nayingira mu sola n'abagamba nti era nze temukwatako kubanga nze mmugalidde tumale okubita esaaka ebinaddirira tunaabimanya nabbi bwe yamala essola nga naye eddoboozi aliwulidde n'abagamba nti wallahi sami'tum ma sami'tum muwulidde omukyala byayogedde فهذا أول ما لم أسمعه إلا الآن بدde sinnakiwulirako nti omusajja oyo yazze okujjako nkiwulidde nkiwulidde kati naye mukkirize tuyinza okifunamu obulungi tumuleke nga bwali tubale okwogerezeganya bulungi fanzuru ila hikmati rasulillah mutunulira hikima y'omubaka muhammadin alayhi salatu wassalam nenkwata gye yakwatangamu ebintu khalas
obudde bwasaasaana bali ne baleeta ebyobugagga byonna bye baali bawambye ku magye ne babiteeka mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ate ono gwe baggalidde mu nyumba ye yali omukulembeze wa kafila eyo w'ekibinja ekyo. Nabbi bwe yamanya embeera eriwo n'abagamba nti mbasaba ebyobugagga mbirina ku saitara, mbirinako obukulembeze, mwe mwabiwambye, hakku yammwe, naye mbasaba tubimuddize agende e Makka saliman ghaliman, addeyo e Makka n'ebyobugagga bye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namuyita fi mala'i sahaba, nga basahaba bonna batudde, basahaba nga bakkiriza nti tugenda bimuddiza ya Rasulullah nga bwogambye, ne babimuddiza byonna ne babimuddiza. N'atambula n'agenda e Makka, buli mukuraishi namukwasa emaali nti gwe eyo yino kyava babuuza nti abange muyina kye mumanja kyonna, nabaga nti oli w'amazima tolina mutawaana. Kyava babulira ekyama n'abagamba nti abange Muhammad yatuwambye, naye omulimu gwe yakoze omunene, maali yaffe yonna gituddiza, tekibangawo mu bantu. Bannange eri yatafunye maali ye nga bwe yali, nti bannange ffenna tugifunye. Kyava bagamba nti fa inni, nze mbategeeza olwaleero, ashhadu an la ilaha illa Allah, nzikiriza nti wali akkiriza asinzibwa okujja kwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, Muhammad mbaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Era wayita akaseera mpawe kaaga n'akyusa n'addayo e Makka, n'addayo e Madina, n'asseekana mbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. Era omuwala n'amuddira, era yafa ali mu mikono gye radiyallahu anha. Nsaba tuddeyo ku mutabani gwe twasoose, ku mutabani ku muko yasoose, pozi twamuyisaani? Twamuyisaani? Utaybatu ibn Abi Lahab. Utayba ibn Abi Lahab teyasiramuka. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamwogerako ebigambo ebitali birungi alayhi salatu wassalam. Olunaku lumu baba batambula, Utayba nga alina konvoyi yali naye agenda Shami kusuubula. Kyava agamba banne nti abange ntambula ngende Shami, ghayra anni, naye mpulira nga khaifun, mpulira nga ndi mu kutya kungi nnyo. Nti otidde ki? Nange simanyi. Batambula nga bamugenda bamuprotectinga mpaka le batuuka mu kifo ne bagwa mu balabe. Abalabe bagwa mu bamanyi empologoma yabasalako. Empologoma mugimanyi? Empologoma yennyini gy'omanyi, al asad, empologoma, the lion, gyoyita empologoma yennyini yabasalako. Nga bali mu konvoyi, bano ne bamwetooloola n'abagamba nti fa inni khaifun da'wata Muhammadin alayya, bannange nabbi Muhammad yansabira edduwa embi, naye mpulira ndi mweraliikirivu, saawa yonna nandizikirira. Ne bamwetooloola empologoma temulya, empologoma nejja ng'ebawunyako obudde bwa kiro, ng'ewunya ku bano n'etabalya, n'ewunya ku bali n'etabalya, n'ewunya ku bali n'etabalya, n'ewunya ku bali n'etabalya, mpaka lwe yatuuka wakati mu ye nagati empologoma terya. Fabada'a bi ra'sihi, yatandikira ku mutwe n'eguyuzayuza n'emumalawo. Famata ala kufrihi, nafa nga mukafiri. Istijabatu li du'ai rasulillah, okwanukula edduwa y'omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. Fa innahu lam yabqa illa Fatima yekka yasigaddewo, an nadhkura qissataha, okwogera ku kyafaayo kye. Fa qissatuha tawilatun, ekyafaayo kye kiwanvu. Fa urid an aqul, njagala kumaliriza nga ngamba banatu rasulillah, bawala b'omubaka sallallahu alaihi wasallam bafumbirwa abatali basiramu fi bidayati lislami, mu ntandiko y'obusiramu,
متندك في بداية الأمر متندك قبل الإسلام وبسلام تبون نجا فلما جاء الإسلام وبسلام ووجه آمنوا برسول الله بنبك رزقك محمد صلى الله عليه وسلم وماتوا ومتنا على الإسلام بنب ولا بافابتي بسلام فهذا رد جميل okukwanu kola kurungi nnyo liqailin koya yinzo kwogera nakama tabasilamu batuletako olugezigezi batuletako olumanyimanyi nga boolaba nabbi bafumbirwa batali basilamu hatha raddun jamil kono kwanukula kurungi anna almuslima omukyala yenna omusilamu takkirizibwa kufumbirwa musajja yenna atali musilamu qala allah yagamba subhanahu wa ta'ala mu suratu al-baqara aya nagisoma ku sande ewedde nenjireka mu kkubo mwana wattu abawulira ekyafa kye nali ntandiseeko bangamba tiseeka byewayogedde nga bitegeeza nti bawala bannabbi bafumbirwa abatali basiraamu kitegeeza ne bawala baffe bafumbirwa abatali basiraamu nedda allah yagamba nti wala tankihu almushrikaati hatta yuminna tekabatandanga ne muwasamu abasajja abakyala abatali basiraamu mpaka nga maze kusiramuka wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walaw a'jabatkum totekeda kuwasa tali musiramu nagenda ku bakyala nabagamba nti wala tunkihu almushrikina hatta yuminu nammwe basajja mmwe temugeze ne muwanga bawala bammwe ne mbawa abasajja batali basiramu nabagamba nti wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin walaw a'jabakum tetukkirizibwa فهذا رد قوي جميل kwanukula kulungi nnyo liman yaqulu dhalik kwa yasobola okuyimirira n'agamba ekigambo nti abawala bakkiriza okufumbirwa abatali basiraamu kubanga ne bawala bannabbi bafumbirwako abatali baki allahumma inni qad ballaghtuha fashhad allah message eyo gituukiriza nkusaba allah ojulire tutulwa tufunye obudde tulyogera ku fatimatun radiyallahu anha empangala ye n'empasibwa ye ewa ali ibn abi talibin رضي الله عنه جزاكم الله كل الخير وبدي بتسازيكو نسوي كتير الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقه ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطله ويرزقنا اجتنابه إنه خير مسؤول وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين